wotuukidde gwe yakatweyungako osanze tuli ku nsonga yakwogera nnimi. Ennimi Bayibuli zoogerako n'ennimi ensi zirina zifaanagana, zirimu enjawulo oba zonna zeetaagisa. Ye tuzaawula tutya? Tuzitegeera tutya? Bayibuli etulaga nti nnimi kyentuufu ez'okwogerebwa. Kyosanze tunnyonnyoka wano w'otuukidde. Musumba we tukomye ng'otubuulidde nti ennimi zikolebwa mu abakkiriza okuyamba abatannaba kukkiriza kutegeera. Tezoogerebwa mu kkanisa wabula bwe tezandyetaagisizza kwogera mu kkanisa. Ye obadde okimanyi nti mu kiseera ky'abatume ekirabo ky'ennimi kyali kyetaagisa nnyo. Ebimu ku birabo Omwoyo be yali yeetaaga okuwa ekkanisa nga yakatandika kyekirabo ky'ennimi. Kubanga abalimu baali Bayudaaya. Waliwo yaŋŋamba akati wano tulaba abayigiriza buli gye baagendanga ne babuulira enjiri ng'ennimi zikka ku bantu. Kati naffe ke kabonero akalaga nti tutegedde Omwoyo. Bassebo tugende mpola. Katonda agaba ebirabo nga bw'ayagala. Niidi y'ennimi mu kiseera ky'abatume si yeeyiwa olwaleero. Bano 3,000 abaabatizibwa baddayo buli omu ng'ategedde enjiri. Kakati ate Katonda ekimugabisa ennimi nga ne bano babatiziddwa kyaki? Kati bukyanga Yesu afa wakayitawo emyaka 12. Enjiri ey'obulokozi bwa Yesu olwaleero ebalirirwa okubanga emaze okutuuka mu mawanga wansi w'enjuba agakunukiriza 200,000. Kumpi mu buli ggwanga wansi w'enjuba waliyo omuntu amanyi Yesu. Kati niidi y'ekirabo ky'ennimi egenda ekendeera. Nga bw'olaba niidi y'abannabbi bwe yakendeera. Twalabanga bannabbi mu ndagaano enkadde, Mukama asitula onazzaako ono, asitula onazzaako ono, asitula onazzaako ono. Yesu bwe yamala okufa omusaalaba e Gologoosa. Kati bannabbi mu ndagaano empya yonna abantu be tusomako nti baali bannabbi nga bali mu kkanisa, ndowooza ye yabatiza gundi Pawulo yekka, ono yamuggyako ebikampa. Ndowooza oyo yekka. Golooza lwaki tosoma bannabbi mu ndagaano mpya? Nabbi gundi Katonda yali yeerabidde oba teyabatumanga? Tya nabbi Tito. Okimanyi nti mu bawandiisi b'ebyawandiikibwa byonna eby'endagaano empya ng'oggyeko Yokaana nga bayita the Revelator. Okiwulira? Manyi tekuli nabbi mulala. Kale obunabbi bwali bulazeewa. Office yali emaze okutuukirira Mukama waffe Yesu Kristo kati afuuse ekkubo Katonda mwayogerera naffe. Kati ekirabo kya prophecy obwetaavu bwakyo Omwoyo takyabulina. Kakati ate waliwo obwetaavu bwe buliwa apostles. Kati Yesu nga yakagenda mu ggulu ng'ekkanisa yeetaaga batume, ng'ekkanisa yeetaaga bayigiriza, ng'ekkanisa yeetaaga ababuulizi, ng'ekkanisa yeetaaga bakulembeze. Kati Omwoyo kyava yagaba n'abagabira abasomesa. Niidi biri bye twasoose okusoma, bye twasoose okusoma, abasomesa, abavunula ennimi, abayigiriza. Omwoyo mbu ye nga bw'atunuulira ekkanisa, he leads and presides over. Ogomu ku mulimu gw'Omwoyo Omutukuvu is to preside over church business. Ye Omwoyo bw'atunuulira ekkanisa yonna bw'ati anoonya niidi. N'agamba nti wano ekyetaago ky'ekirabo ekirungo ekibulamu wano. Nti wano nnimi ng'agaba okuzimba omubiri gwa Kristo. Olw'okuzimba omubiri gwa Kristo, olw'okukuza ekkanisa, n'olw'okuginyweza, Omwoyo anoonya ekirabo ekkanisa y'ekyambogo kye yeetaaga era n'agiwa. Kati ova olaba nti ekirabo ky'Omwoyo kyo kirabo ky'ennimi mu Bayibuli mu ndagaano empya kijjudde. Buli gye baabuuliranga n'agaba, buli gye baabuuliranga n'agaba, buli gye baabuuliranga n'agaba. Kubanga baawalirizibwanga okuva mu bifo bino. Persecution eyo bwe yajja ne bawalirizibwa okugenda mu bantu ab'enjawulo. Kati singa baasaasaana nga tebalina kirabo kya nnimi bandigasizza batya gye balaga. Omwoyo yakiraba nti bano bwe sibawa nnimi wano mu Yerusaalemi basigaze emyaka 3 n'ekituufu. Stefano agenda kuttibwa. Bw'anaamalirizibwa okuttibwa bonna bagenda kudduka. Naye gye bagenda okuddukira beetaaga okumanya ennimi zaayo. Ezo n'azibayiira buli omu n'afuna lulwe. Olaba Katonda bw'ali bwenteekateeka. Era ne gye baagendanga ne babuulira nabo n'abongera. For the expansion of the gospel.
feze nnimi feze tuwogera za kubunyisa njiri na kujigaziya kyovola bizo kulekana ngebinyonyi obazo za kyovola amarini wabwe bwenva wano mukama nantuma ngende eggulu okubuulira ab'eggulu yinza okubanga olukyole sirumanyi naye ninayo omutaputa ategeera olukyolemawe tuba tugenda yensonga lwaki omwoyo omutukuvu bw'amala okugaba ekirabo ky'ennimi kino olwokuba nti enjiri egenda era nakyo yakyogeddeko nga kitundu ku birabo byagaba nti mu birabo by'ennimi mulimu ekirabo eky'okuvuvulanga ennimi kati bwe kibanga ennimi tezitegeerwa nga twogera simanya za mu ggulu tuleekaananga byennyonyi barasara bababa puu barabaraba nga zennimi ze twogera ekirabo ky'okuvuunula ennimi katonda yakigaba kuvuunula ziriwa ennimi ze twogera ye ate bw'oyogera bye sitegedde awo obeera onvuunulidde ennimi ze twogera ezaffe zivuunulwa ennimi tezikola makulu nga tezivuunuddwa esonga ne bayibuli yavuunulwa esomayo ku bigambo awo wennyini woobadde gigendako mu maaso awo amatulabe 26 paka 28 14 agamba atya kale kiri kitya abooluganda bwe mukuŋŋaana buli muntu alina oluyimba kati awo tuzze mu kanisa alina okuyigiriza alina ekimubikkuliddwa alina olulimi alina okutegeera byonna bikolebwenga olw'okuzimba kigambo ekyo takizzeemu wali yagambye omwoyo atuwa tuzimbe ekirabo ky'ennimi katonda yakiwa ekkanisa kugizimba ffe ennimi ze twogeranga baadventisiti mwolini wamalira okulwogera ffenna nga tugamba nti yesu oyogedde naffe naye mwolini wamala okwogera olulimi nga n'abamwetolodde batuuyanidde awamu bawunze ayogeranga binnyonyi bwalekanira mu madinisa bulimu n'awunga obusamize olulimi luteeka okuggwa nga by the time we luggwera ekkanisa efunyemu ffe kati zetwogera era ffe zetumanyi omwoyo zaatuwa agenda maaso 27 agamba nti omuntu bw'ayogeranga olulimi boogeranga babiri obanga bangi bameka basatu ate omulala akolenga atya era mu mpalo omulala akolenga era omu avuunulenga owulidde ennimi bwe zoogerwa nena n'okulinda nze bwe njogera nga ne Molina agenda kwogera olulimi njogera ne mmaliriza praise the Lord ne mmaliriza mukama waffe yeebazibwe Molina mukama waffe akoze yeebazibwe okiwulira Ruhanga akole ki asiimwe tegerekesa bulungi Mungu something kyengamba kiki bwe mbotwa twogera olulimi bwe njogera asirike ne Molina ayogera asirike naye ate muba bangi temusukka abasatu that is tibogenda mu kanisa nga y'Abaswahili noonya amanyi olulimi lwo gwoleme kwogera Luganda ng'ate waliwo ow'Oluzungu waliwo ow'Oluswahili anaakyusa mu Lucope bawulaga nti abaana muba bangi message ejja kubula kati Sebagala ayogera Oluganda Molina ajje ayogera Oluzungu wakiri mukomaawo naye kale wayinza okubaawo atategeera naye bamukyusize okiraba sign language waba sign language wayinza okuba waliwo yazze naye ng'amatu ge tegawulira buki era bwe tukola ezo si zennimi gwolowooza Pawulo sikyayogerakaawo mubigambo bye tusomye byonna golamu barabara nkubuulire nabali abatawulira balina okutegeera kuba gwe mubuulizi omukulu nze nnina okunnyonnyola mu lulimi lwe bategeera naye waliwo n'abatasobola kwogera bigambo nabo balina okubakyusiza mu bubonero bategeere abo sibavuunuzi basatu kino omulala vuunulenga gwe bw'osoma ebyo tebiyinza kunywa nnimi z'Abadiventi kati Abadiventi abaweebwa omwoyo ow'amazima bo ezo zennimi ffe ze twogera nnimi za byawandiikibwa kubanga tusinza Katonda nga bayita God of Order. Katonda waffe si wa kalaaca na kuleekaana Katonda waffe wa order. Kati yabuziza ekibuuzo ekigambye Abadiventi lwaki nomwogera nnimi za mwoyo katumunnyonnyodde ennimi z'omwoyo ze ziriwa kati zino endala zivaawo kaakati ekyamubuuzisizza ekibuuzo ekyo yaayinayo ennimi endala zaawulira ezitali zino eza Bayibuli gundi ayogera ennimi bane ne gundi yayogedde ennimi baabo bali mu kwogera nnimi kati omusajja ono agamba oba omukazi mwenga tetubawulira nga mwogera biri kati katumujjukiza ekisooka ziri si za mwoyo sifuddeyo ani azoogera sifuddeyo mumuwa kitiibwa ki kandegeeza abatulaba
sifuddeyo abantu aboogera ennimi ezo mubawa kitiibwa ki sifuddeyo beeyita baani pastor so and so prophet so and so ekkanisa nnene nyejjuza abantu bw'abeera nga tayogera zino zisomeseze eza bayibuli ye yatayogera za mwoyo ennimi ezo za busamize abasinzizaamu naye bonna basamira njagadde kubalabula oba okimanyi oba tokimanyi sifuddeeyo gwe bw'okiraba naye saagala yeekwase kiteyategeera nti asamira manyi otobagera ne babeeraawo n'alaba abantu abangi n'alaba omusumba ayambadde essuuti ey'amaanyi n'alaba ebyamagero byakola n'alowooza nti olwo purezensi ya Katonda nga yeerabidde olwo purezensi ya Setaani. Zitendekebwawa ennimi tezitendekebwa ezo ennimi za mizimu z'abasamize bulinnya bulinnya emizimu girinnya kyova ngisiiba eyo bantu babeere genda ne ku Sande jawoweeva wano ne ku Wednesday gwokola kiwano genda tetusobola kusiiba mu kugoba mizimu okujjo nga tugabe tuzigoba jidda mu kasonda ye ate Katonda ali mu kkanisa ye emizimu gijja gitya okwegiriisiza nga Katonda waatudde bakugambye Yesu yasala ennyanja n'atuuka mu nsi y'Abagereseeni musajja yalina emizimu yamulaba n'agweri n'agato tuttira wano namugamba olonye ekimatwale gaffe olaba Yesu ngazzeeyo mbu genda vaanola no agoba olwo kati awantu awali purezensi ya Katonda emizimu tezina giginoonyaawo era tegisembera na kusembera alwabagamba abasevensidde mwenga temugoba mizimu abasevensidde tugoba mizimu kwati tugiriiwo emizimu tegiyinza kutusemberera gitwagaza ki tutuddemu omwoyo wa Katonda atudde mu nnyumba zaffe ez'obulamu ate omuzimu guvaawa Yesu akugambye omuzimu dayimoni bw'ava mu muntu agenda n'anona kiwulira ennyumba yeeno bw'agisanga nga temuli muntu akomawo abalamu Abadiventi dayimoni bw'agenda tutuuzaamu mwoyo kati Setaani talina wadda kutuula ekifo kyatwalibwa dda Katonda kiva tusinza Mukama nga tutebenkedde nga terinaatagala okujjako oyo eyagaana okuteeka omwoyo mu kifo oyo Setaani ateeka okumuluma ayinza n'okuba nga yamuteekamu naye n'amala bakiyita kwemamaaza nkyogera nkitya naye kwegamba ate ggwe kennyini ne wejja mu butuukirivu n'otandika okubaliga kituufu kakati kyava agamba bwe ennyumba ebadde eyonjeddwa obulungi asanga ku luno nkalu n'alyoka ayingiza abalala musanvu kati abantu abali ku basevensi ne dayimoni zembewuunya banneffe ne tuli mu bizinesi ogoba dayimoni bassebo ne bannyabo okugoba dayimoni si bizinesi si mulimu gwa kkanisa okugoba dayimoni byamagero Yesu byakola ye abatakkiriza batere bajje bamutegeere atajja abikole ne muno kati ate Yesu dayimoni azigobe kubali atajja azigobe ne muffe olukati atugasaaki akale mwali musomba mulimu akwatiddwa ne bwe mubaamu akwatiddwa abo babiri eyagana ennyumba y'okugiteekamu omwoyo era naye mune mulinnya erya oyo tumusabira dayimoni neziroka zidduka emisinde ate zidda fe tusabira mu dayimoni nezimuvaako ate nadda n'enkya nga zimutawaanya kyovuddwa ogamba nti si bizinesi n'ebino ebyokusabira n'oddayo n'olutanga bino musumba n'oddayo ate era n'okoba banange emisota ngirose kati gw'omugwe gobagobako ate gw'omugwegobagobako gwadda gwegobagobako gwadda bagobye gwabwavu kati abantu abali mu dayimoni zibeetoolooleramu nga zisiiba omuzaabafuula amayumba balabye kituva tubayita bajje eri amazima ag'ekigambo kya Katonda balokolebwe bakkirize amazima bave mu kwogera ennimi ez'obulimbo badde n'okimanyi nti abajoboja enjogera kati bikula Isaya tumalirize no Isaya 8 rekome n'omwenda paka olwabiri lugamba lutya Isaya 8:10 8:19 paka 2 agamba atya Isaya 8:19 agamba 8:19 sorry otyo 8:19 agamba atya agambye nti era bwe babagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abalira ng'ennyonyi era abajoboja owulidde ebigambo ebyo abaliko emiki musumba kumbe wakisomyemu Bayibuli ebigambo okujoboja n'okwogera ng'ebinyonyi is a description of abantu abasinza lubaale agambye nti abalina abalira ng'ennyonyi era abajoboja eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe
eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waali. Kiki kubuuzisa abafumu nga Katonda waali. Ekkanisa tekigigwanira kusoma kigambo neetegeera ennimi entuufu. Tetusobolera ddala kukkiriza mwoyo w'amazima n'atuwa ennimi tugende tubuulire enjiri ezitegeerekeka ze yawa abatume. Kitutwala eri abaliranga ennyonyi abajoboja bara sha simanyi na byogero baba bijja wa simanyi na kumanya oli nalyoka aleekaana empewo okumala essaawa nnamba n'olulimi lwagala okuukamu. Ayogedde ennimi ayogedde ennimi kumba ajoboja musamizi ayogera nnimi za Setaani. Nze sifuddeyo bw'omulaba, sifuddeyo how holy he is, sifuddeyo Bayibuli agikwata mirundi gyenkanawa, sifuddeyo aginnyonnyola atya neetegeerekeka kubanga Bayibuli etugamba temwewuunye ekyo si kyamagero. N'abaweereza ba Setaani beefaananya nga bamalayika ab'omusana. Kati nedda omusumba asiiba akwata Bayibuli aginnyonnyola ku TV neetegeerekeka. Abamu no ba international preacher. International preacher. Basomesa Bayibuli n'ogamba omusajja ategeera Bayibuli wamaliza nadda mu nnimi awo omanyira. Kati abo kati nze mbakubiriza kino tudde eri amateeka n'obujulirwa. Bwe kibanga Bayibuli ezo z'ennimi sizeesomesa obulokozi tebugenda kubajjira. Programu eno yajja okuzibula abantu amaaso n'okubaddamu ekibuuzo Bayibuli eyogera kiku ekyo. Katusuubire nti Bayibuli bw'emala okwogera abantu bano bawulira ne bakola Bayibuli kyegamba. Twagala tubalabuli bwe mutadde eri Bayibuli kyesomesa n'ebyo ebyogeddwa bye tuyigiriza ne mugoberera abasamize n'aboogera ng'ebinnyonyi mbuze ennimi ez'omwoyo, obudde tebugenda kubakeerera. Bagenda kutambulira mu kizikiza emirembe n'emirembe ne bakyayinza okuwonya obulamu bwabwe ne bakkiriza enjiri n'ennimi ez'amazima. Mukama n'azibawa nga ffe ze twogera Abadventist ne bagenda ne bagulira enjiri ekisibo ne kizimbibwa. Naye balowooza nti bagenda kwogera ng'ebinnyonyi mbuze ennimi ez'omwoyo eziffe tetulizoogera kubanga tuli kkanisa eyayiga ekigambo kya Katonda nekkiriza kigikulembere. Tetuli kkanisa eyeesigama ku wa gundi yakoze bino gundi yakoze bino bananga omuliro gwase banaye gundi yakoze bino gundi afudde bino. Ffe tetuli kkanisa emagalala. Tulinayo ennaku zino ekkanisa emagalala. Wali ekkanisa emagalavu. Kanisa emagalavu ogimanyi kakubiddewa. Bananga waliwo omusajja eyazze atunda akatambaala ogula kamu kokka olukasuula mu nnimiro nga muwoga abala. Bananga waliwo omusajja ali wali oli atundayo wotameroni ogulemu yokka bwoti. Waliwo yaleese obunzaali olubusikisa bwoti omuceeri enkyokera funa mulimu. Ffe tetuli kkanisa magalavu. We are a church established on the word. Zoleko magama na bunzaali muwogo simanyi amatooke simanyi omusumba yalimye biki effene akati buli alya ku muwula guno bane ffe tetumagalala. Ffe tuli kkanisa yasimbibwa ku kigambo eyita abantu bonna banyweza amazima tubatwala mu Bwakabaka bwawa. Tetuli kusikuno kumagalala gundi akoze biki. So we are calling them to believe this truth for the salvation of their own souls. Kama bomusa. Amen. Ekigambo kya Katonda kitegeerekeka omwagalwa.